Ekizibu ky'abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka mu kitundu kya Busoga kikyali ky'amaanyi era nga kisuza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga tebeebase. Mu kitundu kino disitulikiti y'e Kamuli y'emu ku ezo ezikyasinzeemu ekizibu kino era nga kino kikakasibwa alipoota y'ekitongole Kibusoga Health Forum ekyakola omwaka 2020 bwe kyalaga ng'abaana ab'obuwala abawera ddala 635 bwe baafuna embuto nga tebanneetuuka ng'omuwendo guno gweyongera mu alipoota y'ekitongole kye kimu mu 2021 bwe yalaga ng'abaana ebitundu 35.8 ku buli 100 bwe baafuuka bamaama ku myaka emito. Ekizibu kino kyesigamizibwa ku nsonga nnyingi nga n'okusingira ddala bwe bwavu. Kati mu lukuŋŋaana essomero Libutende Primary School Kamuli mwe lisembereza abayizi n'abazadde okwogera ku kusomooza abaana mwe bayita na butawe bayinza okulwanyisaamu ekizibu ky'abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka. Bannakyewa okuva mu kitongole ki Africa Water Solutions AWS bagamba nti n'okutuusa kati ekizibu kino kyabatuuza obufo kubanga kikyaganya okukendeera wadde okuggweerawo ddala. Kuba twakolako survey mu village ezisinga obungi ng'osanga nga abaana reporting nti at least abaana 10 ku 100 bafuna embuto nga bakyali bato. Of course the poverty levels in Busoga are very high. Abazadde bakusobola providingira baana bami. Wano abayizi bawemukiriza bazadde baabwe nga bwe bali abasaale mu kuviirako ekizibu kino okweyongera mu kitundu kyabwe omuli obutabawa budde ko n'obutabawa byetaagisa. Abaana abawala bangi abava mu masomero aye nga okusingira ekibaleetera okuva mu masomero bazaire baibwe n'akola n'atoolenda omuzaire we yaddemu akola ki kumufaako. Taba byetaago waka butava kwa kugenda eby'abatwalibwa ku ssomero. Abaana bagamba nti era abazadde okusukka okuwa abaana eddembe naddala nga bali mu mpummula nakyo kiremezzaawo ekizibu kino. Tubateerengawo ku bizinesi obwokolanga era tubasayirawo essaawa gye bava okwira waka. Emirimu egy'omutwe egyeyita osobola omutwala ku teeko yajanga yayegako emirimu egindi. Ensonga ezituusizza abaana bano okubajja bakadde waabwe ku luwonzi n'abazadde bennyini bazikkiriza. Tuli kuba nno bize twadema kuta birowoozo ku baana baifwe ab'obuwala. Mwe abasaada lwisi mu bakambwe y'abaana omwana ali kwenda aida akukobereku ensonga de oli kwekambuwaza. Baba esente de yanditwaire okugulira omwana peeni oba ekitabo adinwainemu omwenge kwegamba omwana yabanga ayenda okusoma ayi yabanga tali kusobola. Bannakyewa bagamba nti si bakkoowa era nga babakanyedda n'okubunyisa enjiri eno mu baana nga basinga kutunuulira amasomero. We have sensitized the masses, the learners, the parents, era n'abazadde bamanya nti omwana ow'obuwala ka bajeti ke keyongera ku kyobola abantu agamba nti sookera at least bana abali mu ssomero bafuna message bo basooka kwerinda. Mu kulwanyisa ekizibu kino bano basabye abazadde okutunuulira abaana emyaka gyonna kubanga waliwo n'aboonooneka nga bakyali mabujje. Abaana bano buli mwana alina jiini zide eri ab'ekyokusatu ekyokuna batenga experiencing menstruation nti buli atuuka mu kaseera ako aba afuuse potential mother nti anything can happen to her if she dares have sex with a man. Babazadde basimye omusomo guno era ne batubuulira ne ku bagenda okutandikira oluvannyuma lw'okubangulwa. Aye tuweze nti omwana bwe era afunye amabunda tebankomerero ye y'okusoma. Nti bw'ogayalira omwana w'omuwala n'omupakati wayinza ofuuka mubi. Nti okusoma kuno kintu kya mugaso nnyo kuba okusoma kuluma bukulu. Ekizibu kino bwe kiba kyakulinnyibwa ku nfeete buli muntu asajja asitukiremu okutandikira ddala ku bazadde bennyini.